Bujirire tugenda ona bagenze. Bakala kumakalo sanga oyo nyo Madam manyi ligenda mala live holiday wali yakala sebo ukiramo musa onaiya tunakulwajjo yabadde nyendo kisigala kyazimba n'awalala ennaku 3 ng'omugimanyi nga otambulira ku nnyanja kwogeramu byamu ebizibu byammwe agenda abikoleko babasaki kubanga zagamba ndi kabonero akaliko abazze wano nga bali kubonero obuliko batweganye Kayondo yekka yasigaddewo ntambula y'olukale nga n'ekigeri kyatwekya kwanza saagala naye njagala twekijja waliwo kati entambula y'olukale kyebayita okuvuganya gavumenti nkibagamba mwalaali kubanga mbanjogera ne baganda bange Mwami Katumba minisita wa wax mukaaga omukole e Kayondo Fred nga waliwo ebifo abantu bajja ne babasaba wano nga ndi wa DP Mukono South n'ensaba akalulu n'empangula nakomyewo wano ninga bwe nagenze nga tekinnankolera bulungi nga bwe nkyagala bano babyogera so n'olw'ensonga eyo ebyogerwa abantu abamu badde nsaba tengitwala nga nsonga okusomesa abantu baffe biki ebirina bambajulire tulina akakiiko k'abazadde PTA abali we are the teachers. We are wasting time. Tunatusonyiwola okuba nti okulanga tekwabadde kuki tulambulukufu naye kwatukuddeko ku makyako olwaleero oyo DP itoni Salongo Sebugwawo nesimye okubeera nammwe toileti eri ku musingi omugumu. Toileti twagibalirira miliyoni 10 okusobola okuba nti tugijjako engalo naye olw'obufunda bw'ensawo twagezaako okusondayo miliyoni 3 nesigaza ng'ebangibwa miliyoni 7. Oluguudo olwo bw'olutuukako kati kakubo kalinga akagenda mu mugga kumbe balinga kye baafuula nti buli wabeerawo okulonda ne bagezaako okwagala okukola ki okulima oluguudo olwo ate ng'oluguudo olwo lukulu lwa disitulikiti kubanza entambulako mu Kalangala disitulikiti enkuuto zonna ziri kawerette. Twakusindika ng'obuzibu bwe tulina bwali bwa nnyanja obusooka webale taata okyogeddeko bulungi wabukulako ne tuvaayo ne twogera ku by'obulamu muganda wange ajja kunjulira Julius ebyobulamu bisigadde nga weebiri budde obw'ekiro babaza nnyo mu biseera eby'enkuba kati ne balumba abantu naye ekizibu kye tulina nti abantu abo bakyalemeddwa okukwatibwa olw'ensonga y'amataala newankubadde obusola tubulinamu naye amataala tegaaka bulungi. Ssebo Honorable n'abakulembeze bonna abali wano nga bw'olina omutima omugabi nga bw'olina omutima ogulumirirwa munnayuganda naddala munnakoome ssebo tusaba newankubadde nga kati oyinza okuba tokkirizibwa
olw'ensonga z'ebyokwerinda kubaako kyokola oba kyotuwa naye bw'onaabozeeyo mu paalamenti ssebo tulowoozeko okutufunirako ku mataala ge tuyinza osimba ng'enkambi weeyita oba tulina ebizibu bingi naye muzibu wetu kimyamala okwegatta enkambi zibiri ejja bamukoze buli omuntu tusiza sayidi eri tenti wampeemu tenti ekoze omuluka gwonna esense buse kati kitegeeza sirinaawo Kayondo ye yakwata akakiiko ka paaliyamenti n'akaleeta wali kakole etteeka erigoba amagye ku mazzi. Etteeka erijja amagye ku mazzi ne likolebwa alina okuwa ekiragiro ekisembayo ye pulezidenti. Kyetuva tubagamba tukyuse pulezidenti amagye gave ku mazzi. Ekyo nakikola Kayondo. Saagala olyajje wano abalimbe akole njogeranga muntu wa nkambi kyemwantuma wano nga tutudde wali nti tetwagala magye ku mazzi etteeka n'erikola era akakiiko n'enkaleeta ekatosi nammwe ne mujja ne mukiikirirwa baabagamba nti ombaka mwe etteeka teyalikola kyemwantuma. Ekyokubiri kye tuyina mu magundi mu nkambi kizibu kya buyonjo kyova olaba nakwata ssente nenziteeka ku ttooyi ize Kayondo. Ekyokusatu emyalo gyaffe baagala gitwala Lukooya n'avaayo n'atuwa ettaka lye tugenda okusonda okumalayo. Lukooya njogera naye ng'omuntu ye nannyini ettaka lino. Ekizibu kyammwe si muntu nti yazze wano n'abuzaabuza n'akola ki. Ekizibu kyammwe si kibiina kya byabufuzi. Senga kyali kibiina kya byabufuzi mwalonda Women MP nga wa NUP kati aluwa teyandesewo wano. Mbabuuza mwalonda Women MP nga NUP haluwa. Mwalonda chairman LC5 nga NUP haluwa. Mwali mulonzeko aba NRM wano baluwa. Kayondo yekka yanyigiriza amagye gano n'agatuusa ku nninga ekola etteeka erigagoba ku mazzi yenze. Ekizibu kyaffe tewali asobola kutuwa byonna bye twegala wano mu nkambi taliyo. Wabula senga tuteekawo embeera ne tuddamu ne tweyagalira mu nnyanja yaffe. Nze ekyo Kayondo kyengoba. Era oluddayo njagala etteeka liteekebwa mu nkola pulezidenti muteeke ku nninga kubanga etteeka ndikoze okulwanirira enkambi ndikoze ng'amagye galina okuvaako. Kakati gwe oli mu nkambi wano wasindika omubaka n'ateeka levo n'anyigiriza amagye okugatuusa awo. Oyo omubaka agambikako ani yali akikoze ku baali bali wano nendeeta akakiiko kalamba kikyekwagala. Tewali agenda kulimbalimba, tewali kibiina kya byabufuzi eba karakita ya muntu. Senga kibadde kibiina kya byabufuzi buli kibiina ekiri wano kigezeseddwako